Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Bwange oli otya? Endiso yegwe Sebufu Ibrahimu. yes sebo mwami kadimu. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Toyina mutawaana gonna? Tulina buzibu bwonna mwami. Kati bw'oba toyina buzibu katukuggyeko. Nina obuzibu mwami kadimu. Olina obuzibu? Kale tunnyonnyole mu Sebufu buzibu ki? Kakati mwami kadimu omwera omukyala bamuyita mama Emma. Embeera noka mu kyaku nga ku ttaaki y'Abakatoliki. Okay. Then omukyala yatunda niigiringa okumpi n'ewaffe. Era atunda niigiina mama Emma. Then ne muteesa obusente bwange. Ne butuuka $5,000. Then kati essaawa zino okuba nange nzeetaaga mba nina binegera okukolamu. Okay, nja tutambula empola mpola. Mama Emma n'omuteresa $5,000. Kale namuwangayo 5 $1,000 bwekyo. Wali okola biki? Okola biki? Nze ndi waiter. Oli waiter mu restaurant? Nkola mu kasino. Okola mu ki? Kasino. Mu kasino. Okay, kakati bw'oba okola mu kasino obusente bwe wajjangayo bwe wamuwanga. Kanga buno butiipu. Omuyita otya? Yasi yali nga akolera wano eno naye nga kale tuli closer naye. Closer nga si wa Luganda luno naye nga mukwano gwo. Aha, yes. Era awo wabeera? Kati yavaawo. Yavaawo n'enniigiina takyazitundirawo? Yavaawo bangamba mbu asima ali Masaka. Ali Masaka. Kati bwe yavaawo ne ssente n'osigala ng'ozimuweerezeera? Ssente yali yagenda nazo kati mukubira essimu kati takwata essimu yange agijjako. Ssente yagenda na mmeka? 500. $5,000. Ssente nga nnyingi buli wamuteresanga ng'ozibala? Nga mpandiika badde naye sinaba kugulawo akawunti kati right now ina akawunti yange mu banka. Okay, wazimu kwegamba wamulabanga muntu mukulu ate nga noweesiga omuntu nogamba kati omuntu mukulu. Kati watwala omukisa okumukubirako kuba ngamba essimu ze tazikwata biki naye nsuubira nti wamufunako yayogera bigambo ki? Mukubirako nakati mbadde ntulalinga omukubirako wagezaako nakwata waliwo omukyala omwagikwala nagamba nyina essimu ono taliiwo essimu nabwe bityo. Nyina essimu eno taliiwo naye nga naye takwata. Njagala kumanya kimu oba ssente zange sigenda kusasula nga nkita ng'okivaako. Ssente zino zitutte ebbanga ki ng'azirina? Omuseera kati kagiyoza emyezi nga 6. Amaze ebbanga ki nga yavaawo? Era gye ebbanga kuba yavaawo dda. Ekitegeeza we yaviirawo nga tukyamuwa? Nali sikyamuwa but then naye nziguddewo akawunti nga naye tonazimubanja? Nga sinazimubanja. Ng'olabye bambi oli kyakukola nkiri mu kasente ko munaye ng'okakuumidde ebbanga okateesezza omuntu omwesiza ate n'atandika okukubuzaabuza. Naye nze kinagala okumanya oba anaazimpa oba tazikuwe baba tazimpe nga nkita ng'okita kituufu kuba nze simanyi. Kale zino ennamba zonna zize zotaddeko wano? Yesebo mwami kadimu. Kale katumukubireko tuvaako tulabe. Teriiko muwulira. Oyina emyaka emeka? 22. 22. Kale kanjiddemuko omulundi gumu. Otera omukubira era nga takwata? Ntera omukubirako era nga takwata baga nakwata nagamba omukyala omu nagamba nti nanyini essimu eno taliiwo simanya eri ku kyaja nga gw'owulira eddoboozi lye? Erira eddoboozi lye agiwa mulala? Anti kati yasooka n'agikwata then bw'oyogera naye ng'alyoka agikwasa omulala oba nga malanga ng'agifuula bizi. Kale aganye okukwata naye katugendeko mubawuliza batuwe ku magezi tulabe ekyokukola. Nange ngenda kuwaga nga agasembayo nga mmaze okuwulira ekiva mu bawuliriza. Ebikyamula bingi
eggulu abagenda okulingira batono omwana waba akuteresezza obusente bwe ate lwaki oba omulyazi amaanya ng'akwesize abantu mulimba bakumaze ddia naye weegumyemu mpola oddemu osonda endala kuba oyo yakumala dda nakimugo Jacqueline wamugambye kale tugenda banga tutambula bwetyo Haji Kadima tufiiriddwe omwana wa mulamu wange afiiridde mukomera eruzira mbu musibe munne amukubye peva ku mutwe kibi nnyo kitalo nnyo maama namwe namaliga n'ebintu by'entabula ebyenzi bakututte mukomera ate mufunyeyo violence ate bakubye peva Katonda bwasazeewo naye twagala okubanga mukwano gwe tukusaasira amuleke nze ali ku saloon enzizi amuleke amwesonyiwe semwemba gw'oteesa otya wano teesa tuwulire nga bw'ogamba Mwami Kadima ne mukyana Mayanja mwebale tuweereza ono Semuwemba ku kyokutaso naye oyo omukyala ayinza okuba nga awulidde nga ali ku mpewo oba nga ali ku rediyo ono asigale Semuwemba ku kyokutaso mbagaliza ekiro ekirungi naffe tukuwagaliza ekiro ekirungi webali nnyo webali ddala bwebityo bwebiri Naalongo Kadima bale kuweereza Kayimani mbale kino ne bannange abantu banange bafuuka bazibu ku ssente era akimanye nti baaba yamunyaga agume tewali kyakukola Nalonka Yemani mbale kino webali nnyo munaffe Nalonka yemba embale kitoni agambye nti oyo yamumalayo bayagala batayagala nanga abantu wangi abakigenza kitabo tuweereza emikono nze Mumajjayimaya omwana oyo mbadde mmusaba kasita olina obulamu ate n'engalo okyazino okyalina n'amaanyi abasobola okukola ssente ezo okimanyi nti Mukama ajja kukubisaamu emirundi 2 mwezo ze baatwala oba etuweereza baddiya kale naawe okuwuliriza tusiimye nnyo tusiimidde ddala ndowooza kambe nga nsembyayo enjo wano atubuulire amazima gali mama Emma muno yamumalayo oluganda naye alimba bannange alimba mwami Kadima mama we bamwebala okuweereza gwanga naye alimba kale tetudde banga tusuka kuwano mukwano gwange kankuwe banaffe abasiwa investments limited beetaaga abakozi myaka 18 ku 3 egy'obukulu nga bakashiers bashop attendants abawala n'abalinzi abakola ku mobile money ku reception n'emirimu emirala mingi nnyo bano bakuukamu ekyo kyakunoonyeza abantu mirimu ew'okusula kwabo abava ewala bakuwaawo kale bakubire ku 0702 0536 17 0702 0536 508 9 kale tetusobola kusukkawo nkomono ennyimba 12 ezisinga okwokya mu kibimba ate paka enkyamu ng'atwadde ku bulamu inshallah afonawo twagala okubagamba nti musula bulungi mweraba Kadima Mayanja akukabongoza ekigenzi kitya ekintabuli ky'omuziki